Bashira Nasazi y'omu ku bazannyi ba ttiimu y'eggwanga ey'okubaka Ash Cranes abeetee mu kutendekebwa olwaleero nga beteekera empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okuteekebwa mu ggwanga erya South Africa omwaka guno. Ono agamba alina obumanyirivu bungi mu muzannyo guno era agenda kulwana okulaba ng'abeera ku bazannyi abagenda okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo. Ekifo kye bantaddemu nkisobola ate njagala kweyongerayo maaso, sikoma ku training yokka kitegeeza nina okulaga level best yange wendi. Omuzannyi omulala eyetali mu kutendekebwa kuno ye Christine Munumba Kango era n'agamba embeera nnungi nnyo mu nkambi. Abazannyi 25 beetali mu kutendekebwa kuno okubadde ku kisaawe ekya TLC e Kamwokya. Ku guli eri omulundi saasobola genda naye ku gulu neeno nina essuubi lingi nnyo nti nja genda lwa nsonga guli eri omulundi nali nakajja buzi nga nakajoininga club yali sizoni yange esooka nga ndi mu kwetereza bwetereza naye kati guno omulundi ndaba wendi era ngenda kubeerako eyo lisiti egenda okugenda. Ekitwagala okutundako ennyo nga nayogera olwasooka nti coordination engeri gye bakwataganamu bennyini ku bazannyi kigo asobola okukwatagana nani then okulaba engeri defense to defending atutya kubanga tekikola makulu nnyo okuteba golo ate babateeba kale n'olwekyo twagala nnyo essira kuliteeka nnyo ku defense. Ate muzannyo gw'ebikonde Mohamed Mbidde ayongedde bugumu mu kutendekebwa nga yeteekera olwana lw'abakadde olugenda okubeerawo ku ntandikwa ey'omwezi ogujja. Ono agenda kutunka ne Samuel Lukanga amanyiddwa nga Don King Lukanga era Mbidde agamba bingi byayongeddemu mu kutendekebwa byagenda okukozesa okuwangula Lukanga. Neeteeseteese bulungi nnyo mu ffumbiro tufumbye ekiriyo nga kyekyo abawagezi mbasoobeza jjajja Lukanga ngenda kumusomesa nga bwe nagamba kannemu kannabbiri nga musomesa eyo jab eyo right eyo left. Mbidde ngono y'omu ku batendesi ba KBC agamba wakozesa obumanyirivu bw'alina mu muzannyo guno okulaba ng'awangula olwana luno. Jab eringa sasi ekyo kye njagala okutegeeza kye kirungo kye nnyongeddemu ebisiga jab eringa sasi ajja giraba yangambu yalina jab ajja kunkuba ngambe eradde eno bagiyita musosolanda ggwe. Obusubi bugenda kutuuka ku olwo kubanga chairman asabula jabu chairman asabula jabu eringa sasi era jjajja abeere steady. Olwana luno lugenda kubeera ku MTN Arena ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Weewaawo olw'omukaaga lwa sabbiiti eno tulina emizannyo gyaffe gy'omu